kereza buli kalungi nga tebalina mmotoka nnungi ze bavuga naye nga bali ku mulamwa gumu kwenunula beetwale beefuge kati obwetwazi baabutuuseeko kati buli omu waddembe okusala emmotoka gyagala okuvuga buli omu waddembe okusala ekizimbe kyagala okukola ki kuba n'obusobozi obw'okukikuuma ajja kuba nabwo ng'ensi be bagyefugira naye toyinza kukkiriza muntu avudde bunaayira kujja kukulembera n'ogamba nti ogenda kukoleramu ebyobugagga. Twalaba Sulaiman Kigondo yazimba banka n'atuuka n'okuzimba Tanzania ne Kenya naye olw'ekigambo obugambo omuntu ali mu buyinza yagamba bugambi nti gwe ebyo tubikuggyeko na buli kimu kiwagula ne kyewazimba tubitutte tolina kyogenda kukola era ekyaddirira yalamaga olwezira kumwa. Ompulira kitalo nnyo saba mpulira bulungi nnyo. Mbasaba tusooke tukakkanye emitima gyaffe tukkirize okufunira obwetwaze bwa Buganda. Nze njagala nnyo baganda baffe abayiye ennyimba oziteekako ono tuziwulira oludda eredio ne beba teriiko mbaira ku intaneti era nteekako nempula ennyimba ezo naye kyetusaba okubeera nga ennyimba zebayimba zibeere ku mulamwa gwa independence ya Buganda period. Independence awatali kutabikamu kintu kirala ko omuntu wanabalwanira bwetwaze bwa Buganda tetwetagamu bulya tate Museveni tetwetagamu bulya tate Besigye tetwetagamu gamba tate Mao ajja kuba asobola okukimanya nti Buganda bweba yeetongodde enkola yaffe erina kuba bwe tetebe kyabadanyonyola nti Buganda enkola yaffe Katonda yatuteekerateekera ng'ayita mu bajjajjaffe nateekera obulombolombo bwe tukakasa nti tebuli kibusinga mu nsi yonna ebyo byonna nebizeewo omuzungu azza akoppa enkola yaffe n'agitwala ewuwe n'agyozaamu naye n'agezako okulaga nti ye mugonjefu nnyo nibyo ebintu abikoppa wano naffe tebatuwadde mukisa ate enkola yaffe egenda nga tugisumusa ffe batuteekako obutesi kazito era we baatukomya we twakoma kati tulinga kitengejja ku nnyanja. Nkolera bwebisebo ebigambo bingi naye nziramu okuba omulanga nsaba nnyo mukama wange tukkirize manyi si kyangu kukkiriza abantu abasinga bagamba ku bwetwaze bwa Buganda kubanga nze bwe bwembeera nga njogera n'abantu twogera ku mulamu ogwo naye oli akugamba naye ekyo kikyasoboka mulamanamu okwogera ku bitasoboka n'omugamba nti gwe bw'owulira nga tekisoboka tukwegayira bwegayizi gwe sirika okakasa nti kitwogerako tekisoboka tuyambe osirike otutunuulire tubagala tufune Abaganda 10 oba 30 oba 50 nga bye bategedde ensonga eyo bajja kusobola okusomosa Buganda omugga gwe tulimu kati olwaleero naye abanafu balubojje abatiitiizi abalala nga nabankwe tebatugamba mbu tebisoboka mwogere ku biso n'obuuza ebisoboka byebiriwa bya bululu n'obuuza mu bululu mukiyo ki mwate kakati baatunyaze kakati tugenda kuwaaba era tujja kukkiriza kati n'olaba omuntu n'amala emyaka 15 atavujjana yajja 21 n'agamba nti alese ennyondo abantu ne bamala emyaka 5 tebalina kye bakola wabula bakola ki balina essuubi omuntu nti agenda kuletamu enkyukakyuka bamunyaga yaddukira South Africa balaba obulungu natera okudda n'akomawo ne bakola omuzannyo gwabwe balowooza nti ffe tugutegeera ne bamwekwasakwasa era abantu bagugumuka ennyo asobole okuddamu okupikinga mu buwagizi babalaba nti ekintu kikotte ne bamutanajja ne yeesimbawo bamala okunyaga obululu nkakati ngenda mu kooti obyava mu kooti era yadde kooti yasaze naye era amazima geyolese ogamba tubeere mu ebyo ekisiru era omuntu y'omu yakomyewo 2011 era tumulinde ne 2016 Abaganda bafuuse babuyabuya nnyo okwenkanaawo tebasobola kukkiriza tetulina muntu yenna asobola tusala mu maaso nga tuba n'oluta lwaffe okujjako awulira yenna nti ayagala tuyamba ku luta lwaffe atusimbe mu mugongo so situgamba nti atukulembera atukulembera ffe tuli basiru nnyo abantu be batendereza ku lukalu lwa Afrika nti ffe ggwanga eryalina abasajja abalina amagezi naye tufuuse balubujje tetukyasobola na kubamu bantu basobola kuyimirira ne bagamba tukwata wano
tulinde bantu bava kunaire bagenda tukulembera ensonga endala tetugenda kumala kumatiza bitundu birala tekitwagala kubanga tetumanyi kye baagala omuntu yenna nawulira nga bitwagala naye bimukwatako ne twagala tandikire waabwe kubanga singa otunu yatandikira ewaabwe n'alaga ekizibu ekiri mu nsi ne mawo ng'atandikidde waabwe ne ono kifeefe beesigye n'agenda naye ekabaale waabwe n'akuma omuliro ng'agukumira waabwe ndowooza wali baddewo omulamu okutegerekeka ne bonna baagala bajje bakoleki enfufu bagifumulire wano ewaffe batwetera nakakyakyali nga ffe tulinganga abatakola ki abatalina nteekateeka gye tuliko tusaba abaganda okukyamuukirira kusooke kuggwewo tusooke tukkirize tujja kwetereeza nga tumaze okwera ennyumba yaffe ekyo nkiddamu saba abaganda mukkirize twere enju yaffe twetereeze nga tuli mu nju nga ki ng'abaana b'enda ya Nakalaama bwe tutakola ekyo enteekateeka y'okutusaanyaawo yo egenda mu maaso ate ng'abagitegeka tebali wano wokka wabula mulimu amawanga gakirimaanyi nga Bungereza n'Amerika nkakasa ekyabantu sikyangu nnyo kikkiriza naye byonna byonna ebigenda mu maaso puroguramu z'abafuzi b'amatwale beefuula ng'abatuleka ne twefuga naye nga ekikulu mu byo bafugira eri mu katemu wano bakuteerawo kiddole kye bazannyisa gwe n'odduka n'ekyo naye nga puroguramu z'okutemula abantu puroguramu z'okubba ettaka ly'abantu puroguramu za gavumenti ya Bungereza bano abasajja tebaali badde n'amaanyi ng'eggwanga lya Buganda bwe tulimanyi tebaali badde n'amaanyi kiyinza kukkiriza nti Obote ne obubote bwe yali w'amaanyi nnyo n'asobola okujja n'afugaza Buganda Kabirani ne Museveni bwatyo si w'amaanyi okujjako abo abamuwaniridde abalina puroguramu ze bamuwa okutambuza ze bamufudde w'amaanyi mpozi n'abalaba nakigwanyizi abefudde nga bali mu ffe nga beetaddeko amannya gaffe nga bakola obulungi bwa Kabaka naye ng'ekigendererwa bataddewo kitimbe abaganda balemesa okutunula gye balina okutunula era buli kiseera oza tugenda kuteeseganya atwagala enteeseganya ennungi tetwagala mirembe twagala enteeseganya abaganda ne babakuumira mu mbeera eyo ne tumalako omwaka ne tukwata omulala basebo ne bannyabo nga mmaliriza ng'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda twatandika kaweefube ow'okulaba nga tuzzaawo amasiro nga tumaze okumanya nti abalabe abagookya tebasobola tukkiriza kugenda nago mu maaso kugazimba era ng'omulamu ogwo baagukwasa ate abantu abatuulidde ddala ku kitebe eky'obwakabaka waffe eky'Ebulanga Emmengo nabwe kityo buli kiseera baleetawo obusongasonga lwaki amasiro tegannakola ki tegannazimbibwa buli batugamba bakuba pulaani buli bagamba simanyi balina bakonsaltanti be balinda buli bagamba balinda balina ekifo naye bajjajjaffe bye baali batuteekerateekera eggwanga lino baalindaani twasinkanye omumbejja tebatta gwabwe nga yali mu buvunaanyizibwa kati Kasubi enaalinnya ne tumutegeeza nga ffe bwe twali ku mulimu gw'okuzimba Bbugwe twamala omulimu gw'okusima omusingi okuva enaakulabye okugwetoolooza okutuuka mu wankaaki w'amasiro ne twamutegeezeza ensonga eyo ne tukkaanya naye kyetaaga tusooke kuzimba Bbugwe tusobole okutangira abantu abaagala okunyaga ettaka eryo mwenna mukimanyi bulungi nti ebyapa by'amasiro byasalibwamu ero lyagiwako yiika 2 abakungu b'Emmengo buli omu alinako yiika kakati abo tebasobola kukkiriza amasiro ago okuddawo kuba tebalina bwe balina kutuula ttaka eryo ng'ekifo ekyo weekiri enteekateeka gye babadde nayo kuleeta biroofuzo mu amasiro gasengulwe gave mu kibuga kuba ekibuga kifunze bagatwale mu kyalo ewagazi enteekateeka eyo gyeri era egenda mu maaso naye bakyalinda abaganda abanaasobola okubawagira ku nsonga eyo bwe balabawo omugezi ng'avuddeyo n'eddoboozi nga bazza omuto mu ssonko nga balinda balabe nga mumaze okukola ki okusumagiramu bayisewo puroguramu zaabwe enteekateeka eyo
yakusanyawo Masiro n'olubiri lw'Emmengo nalwo balusalasalamu dda plot. Bulange weeri erimu plot 3. Ekintu ekyolumu kyakubako ne mawulire ga New Vision ne bavaayo ne beekangabiriza ne bakifuula ng'ekitaliiwo. Naye twagenda kusinkana Katikkiro Jebi Walusimbi ng'olukiiko lwa Buganda. Kino nkyogera kuba mu lukiiko nalimu nga tulina Katikkiro wa Buganda. Nategeeza nti basalamu plot 3 ng'ekigendererwa babeere plot gye bakulaakulanya ezeemu ssente. Endala tumanyi ekizimbe kiri bagala kipangise kibengamu ssente olw'okubanga tekirina kubeera ku kizimbe kino ekya Bulange ekikadde. Kati Bulange bagala bajawuzeemu ebitulindeka 3. Naye ng'ekigendererwa ekikulu kyakulaba nga basaanyawo buli kimu. Ekkooti y'Emmengo weeri ttaka lya Buganda, ekyapa kyalimanya ga Buganda, naye Kaya Kavuma yakikwata n'akisinga ebintu abadde bagobera ebintu bya Buganda ebisinga babimanyi. Nira ku Masiro.